naye yawuliriza abantu muva ku basajja abafumbo okimanyi yandireseewo obugingo naye obugingo ebituufu yali yakyawadda mukazi we nga yamukyawa nga tebakolagana kati naye n'atuukira mu makungula kwegamba abasajja babeera babyogera nga babogera ebimu biba bituufu baba bakazi baabwe babakyawa omuntu omukyawa myaka mwetandika mu 40 mu 80 kati myaka 2 oli ku mukazi omu abakasajja bagumu wamukyawa dda kwegamba abasajja basaanangule abufumbo si bwangu muntu wasituke kubeera ne muntu gwe obufumbo bwangu buno nga buli omu alinayo side chick omusajja nga alinayo side chick obufumbo bwanguwa bwangu abantu obufumbo bwe bulema musajja atunuulidde gwe buli lunaku takuwaamu space olaba abasiraamu batusinga ebintu bibiri sibaagala bantama naye byonna bye batusinga ebintu ebyo bibiri omusajja okuba nga akkirizibwa okuba n'abakazi bana n'ennyambala y'abakazi abafumbo ebisigadde tebitegereka naye omukazi omufumbo gwe baawasa edda bufu oba olina kwebikkirira kubanga ebintu babyanjula bitundu by'ekyama ebisambi omusajja yabyanjula yabisasula kati lwaki oba obiisa wabweru yabisasula mu bitundutundu yabisasula aba yakwanjula kisaana nti buli mukazi omufuzi wagamba mu kusasula eri bye basasula ogenda okwanjula oba osasula bitundu byakyama tugambe oba ogula ebitundu by'ekyama kyoba olaba nze omukazi gwensanga nga mufumbo bamuyanjula n'ayenda obusungu buba bunuma mbalabaawo ng'alina ka boyfriend ne ng'asinga mmanyi bbaawe ne mukubira omugambe otya mugamba omukazi ebitundu by'ekyama byewayanjula biro babitwala mu loogi nze kati kankubuulire nze kankubira ekintu kimu obusiru bwange mikwano gyange emiwala ne baganda bange ne mmala mbasanga mu bwenzi mbalope wa bba waabwe era bakimanyi naye ate nesanga omusajja siyinza gamba muganda wange oba mukwano gwange oyo yenze neera bo bakimanyi tugenda nabo oba ne bajja ku mulimu gwange olina neko okusigamba bona alina omusajja tomutawaanya nkugambirawo alina omusajja ate amwagala ennyo neera bakimanyi ekyo neera ne mulabako bwegazi ng'atagala mba nina okukubira bbaawe kati bakwerinda batagala gye siri ale siza sanga bbaawe ng'ayenda bano bagamba ne ngamba omukazi sisobola ne bwoba gwanzirako oli muzibu sisobola ng'oli ye yakuwasa si gwe wamuwasa eyakwata sente nagenda n'asasula ewamwe si gwe wasasula singa byali vice versa nti naawe no wasasula awo oba olina obuyinza obukola ki obwenda naye omusajja yakusasula kale lwaki ogamba bw'oyenda nange nnyende ate nga gwe baawasa waba oyagala kwenda funa omukazi omusajja omuwase omuleete mu nnyumba ye awo mwendeeko ekintu ekyo kirina okuba awo nkikiriza nga owasizza omusajja wo naye okimanyi wava ewamwe nga tolina kyolina n'oyingira mu nnyumba y'omusajja n'akuwasa n'akulisa n'akwambaza ate oyagala kwenderamu muleke ayende kubanga ye yakuwasa igwe olina kugonderawo neyakuwasa ekyo bwe kirina okuba osasula ebitundu naye ne bijjirako n'obukwakulizo buyitirivu nno kati gwe wali omanyi tino okwanjula ki baba banjula ki muntu ezo sente ze basasula decoration byonna enkomekero ki bitundu byakyama naye olunaku lwe lukya ne bamugamba byazibye ayinza obbanja n'obanjani abanja ebintu byeyawaayo n'abantu ababanja ebintu ku buko bannaamwe nammwe musaana kuteeka ku ntandaalo nze ekintu ky'okubanja ebintu ku buko nkikkiriza nze buli muntu yenna agamba okubanja mba ku sayidi ye nedda kati kankubuuze omuntu bino ebintu ffefe owadde atuwakala ndudde olabayo embaga simanyi lwaki naye edda nga bagamba wano ewammwe tewakyaliwo ogenze ewa bbaawo yewammwe akuwasizza ekitanda kyo tukyoseza nabawulira nga bababuulira basenga abange n'abafumbirwa abasooka nga bamulaga nti bakuwaddeyo ne bw'oba ofudde basobola okuziika eri bw'oba ovudde mu kyaki kitegeeza omusajja oyo akuguze mu bulambalamba ofuuse wa famire yeeri
n'erinnya lye eryokubiri kuvaako n'obeera Namatovu n'omala n'ofuuka Lutaaya. Obadde gwe Namatovu Fiona n'omala n'ofuuka Lutaaya Fiona. Kitegeeza n'erinnya lye wammwe olyeggyeko ofuse wa kika kino. Bakuwasiza mu butuufu. Omusajja akutte ebintu byabisasudde. Decoration wa bbeeyi. Sente ze nnyingi nnyo zasobola n'ozimbamu ekizimbe. Agambye kanzikolemu omukolo. Ate otuuseyo ovuddeyo. Talina lwaki abatabibanja? Mulowooza bo si bantu. Ebitundu ebyo bya bbeeyi bannange. Naye abeera muntu. Yawaayo ebintu bingi. Kati ate toyagala mufumbira. Oluusi ofunye omusajja omulala. Abamu bagenda gasima yeetikka ekita ate kati gwafumbiddwa. Kuba ali ku mukolo. Lwaki abatabanja bintu? Nze abasajja babanja ebintu mbakola ki? Oba wagira. Bawagira. Abasajja wamma ne bwe kiba kitya toswala bwetu toswala okutuuka awo. Nze neera babayo omusajja yenna ayagala okubanja ebintu bye nga tolina bakuwerekera wendi ku bwereere. Tugende ku buko n'ojja gwa mu mbi. Bwe tunaabanjanga ebintu ebyo abakazi be bamwanjula ajja tuulako mu bufumbo. Naye osanga omukazi eyafumbirwa gwe baawasa embaga nga yeesaza akapale bwe kati ali bweru ebisambi biri bweru amabeere gali bweru naye bamwanjula. Ne weebuuza omusajja ebintu bye yasasula lwaki oba obiyisa wabweru? Obiyisa wabweru bifune ba customer ate nga olwedde baakusasula dda. Olaba nga ekibe ekyo kiki. Omusajja omukazi omufumbo olina kubeera ng'obisa ebintu by'omusajja nga biri munda. Oli eyabyanjula abiraba wali live. Kati gwe ki oba obireka wabweru? Bano balaga ki? Oba olaga ki? Ani gw'olaga olwedde nga wafumbirwa dda? Omwana wuuno. Awo wali obuzibu. Kati waliwo ensonga y'ono omuwala bali Sweden, taata we gwe yakabasanya stepfather. Tubaniriza ku mukutu Tronas Media. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumwekuumira ku mukutu guno kyakabi. Tubaagala nnyo paka gye nkomeza. Amanya Tronas nga ndine Mama Zabu, Mama wa Feza, Mama candidate. Tokeera biranga. Sola keera biranga. Mama candidate gwe ndina yo olwaleero etusoke tutemeeteme tulabe ebibaddewo. Ensi ebinyiziza abasajja, biki ebisanyusiza abasajja, biki ebinyiziza abakazi, biki ebisanyusiza abakazi, n'abakazi balina ebibasanyusa nno. Sente. Ebyo ebisanyusa abakazi. Tutawananga kwebuuza mbu omukazi wange bambi simanyi kimusanyusa, muwe sente. Omukazi bamulekera akakadde ku mmeeza. Nadda mu boys quarter ne Shamba boy. Aba omulekedde naye kati bw'omugamba nti no bogende wa Shamba boy tasobola kugendayo asigala waneewo. Lwaki ogate banoba? Toddanga onogamba oyo omukazi genda mukola nti okuwangula omutima gwe ngenda kukola Jesse muwe ssente. Eyo bisigadde muba mwebuzaabuza. Kawo kimanyi nti omusajja talina maanyi ga kisajja nga tayimukirako ddala asobola okuba n'abakazi bana mu nnyumba. Nga baba mulimba nga bamubba. Naye nga gwe omwavu osobola obba nabo. Nga bakola mu. Omwavu asobola obba n'abakazi abana. Ng'alina amaanyi g'ekisajja muno obeera nabo awo nga bana balina maanyi ga kyantugeraganya maanyi ga kisajja ku ssente. Kati njagala ofuneyo omusajja omwavu. Olaba oba asobola okubeera n'abakazi bana mu nnyumba emu. Maama nze osaaga gye bali. Nga bali omwo batudde. Nga bagamba waki tuneekolera naye ka mugongo ka abasajja bangi abatakyayimuka naye nga bawasa. Ati lwasa ayina maanyi ki? Muna masaka muno. Muna masaka munange naye kati bw'oba omulaba ayina maanyi ki ag'ekisajja. Ayina sukaali, ebizibu by'abasukaali obimanyi. Ovudde ku ekyo, buno obuvidiyo bwonna bwe twalaba bukimu. Maanyi ki g'ayina naye waayagalira owasa omukazi waawasiza. Olw'okuba ayinamu kasente. Era kati saawa talina mukazi olw'okuba ssente bagamba mbuza ggwawo. Yali yalokoka ng'awasiza n'ashugulo.
yali yasiramuka meaning yasiramuka ne namuwagidde kati yarokose namuwagidde aloka asirama tebamwaniriza bulungi okwaniriza kwa Lwasa kwabula kujjukira Kamiliyoni ndo yasiramuka alako muyinza okuba nga mwali temunaba kuzaalibwa kujjukira Kamiliyoni we yasiramuka ekyana kino Kamiliyoni we yasiramuka ne yeetuma Gaddafi baayise ebivvulu ne bamusanyukira mu ddiini buli wamu teyalina mugagga nnyo naye Lwasa musajja atu yasiramuka buli omu yasigala busigazaawo waatudde terina sheeki yamwogerako ne sheeki kiti ayogera bitamukwatako teyayogera ku Lwasa nange embeera Lwasa mala anti bagamba mbu Lwasa ebigambo bye tebabyesiga nnyo tebabyesiga nti kati wandibadde bamwanirizamu obwo obudde n'asobola okusiramukira ddala yadduse n'agamba nze ekyansanyusiza yabaddiza kanzu bwe yonna musaaro kanzu n'abagamba munnaaye sijja agenda nabyo nange kanfune gwe nkola ki buno obulamu osaana fuuka Lwasa okumalako n'ensente muli mutya embeera ebayise etya tulaba amawulire Anteila yasabukkulula essomero lye naye okuva lwe yasabukkulula essomero lye baali bayawukana dda ne bbaawe naye waliwo kyesitategeere okubeera nga wano omuntu atadde bizinesi ye n'ebyobufumbo bigattira waawo bigatta sente ne laavu balongo sente ne laavu balongo bali balatera yayinza baawula ate nga bagamba laavu kabinja k'ababbi sente ne laavu kyoba omanya balongo omu wadda n'omulala wadda ekyokubiri buli mukazi yenna ali eyo buli bw'oli ufumbira oba n'obeera n'omusajja mu relationship ng'omusinga sente kimanye nti kirina okuggwera mu maziga teri relationship esobola kuwangaala n'erwangaala ng'omukazi yasinga sente okuggyako ng'omusajja mulogo nnyo teriiyo bwe zirabe zonna ezaawukanye njagala oyagale okuva ku bashuize ni Becky bona abayawukanye omwaka oguwedde ne guno omukazi yasinga sente teri relationship omukazi mwabeera nga yasinga sente n'ewangaala kati eya SB4 ne Anteila kuva ku day one Anteila yali asinga sente SB4 nga avuga motoka ya Anteila nga mukazi watu teka yayagala okwagala omusajja we mbuka nezimbira omusajja kombi waliyo mami omusajja we ebyamutuuseeko naye kyemugamba nti omuntu tabeere na mukwano gwe si mukwano gwe nze nabirabadde byebintu empita ya mami no si mukwano gwe bukwano gwe aye kino kankibabuulira abakazi abali eyo omulabe gwoba osinga okuba naye gwoba osinga omulabe waasinga ye mukwano gwa bbaawo omukazi oyo besiti gwolaba mujjawo esimanyi ngenda kibagamba emirundi emeka teri bantu basinze kwerya mu nsi muno nga babesiti ngalewe nabeza kuba babesiti n'ababesiti nga bamanyi bafumba abo babesiti baba bajja bammwe baba abasajja babasangi bammwe ekyo beerenga mukimanyi kibe babeere mu bwongo n'ensi mwagala gisaanyawo busaanyi oba kyekituufu kitya besiti w'omusajja n'omukazi kimanyi ono besiti wange baba beerya kale mwagala abantu babeere nga mikwano musajja ku musajja nze neera nemmala nfuna omusajja n'amala ngamba mbu oyo mukwano wange mukazi gwe nsinga owalanirako ne wajja wange muwerawo obutwa kubanga oyo aba mujja wange nkimanyi ku experience gye nnina oyo gw'oba osooka okuwalana tosobola kuŋŋamba mbu nakufumbirwa mu bufumbo tuli bafumbo naye olina omukazi gw'otaaza ataakuzaala gw'osanze obukulu mu mawulire mami this mami agambye ngaye ne mami naye singo olinawo okinkakasa ani yayogera akabooze lwakubanga abantu abamu tebwakawuliriza yagamba bwe yalina mukwano gwe nga bafumbo naye nga balina family friend oyo nga munnaddiini ng'ajja n'ewaka ne bamwaniriza nga family friend yes naye mukwano gwe yagenda okuzuula nga family friend oyo omukyalo omukulukulu munnaddiini beeya ne bbaawe
akizuula atya ye yakizuula kati nanyini mboozi yennyini eyagireeta lako yagireetera mu family friend kali naye nga mwaka nambu gundi Mama Fina ne SB4 nonti kubanga yayita mu munaddiini kama munaddiini bagamba n'omusamize munaddiini wala gwe yali ategeeza emboozi yaginyumya lwakuba mmwe temwagitegeera naye yaginyumya bw'atyo kitegeeza ani ekyamugjayo SB4 naye bannange mutuufu okutegeera nti oyo mujjawo olina bw'osigalirayo Amafina naye alabika agaba eddagala ly'emikisa naye alabika talina mikisa taliewa bino byebagamba nti omuganga teyeeganga Mama Fina tanaba kwenaaza ku ddagala ly'emikisa lwaki mikisa alina mitono lwaki oyo omukazi ng'aludde ng'agaba n'ensaa zino ng'akyamuvuma ng'omuntu ova ku muntu alina ssente naye nga bamuvuma kiba kizibu osanga omuntu alina ssente nga bamuvuma kiba kizibu abatalina ssente baba bawaana zimala kuggwawo ne batandika obubavuma yagenza okulaba ng'abantu mwojegera n'agamba naye oyo omukazi yatandika eddedda ng'agaba bodaboda ng'agaba oba takisi eddedda myaka nga 3 emabega ng'akyalina munde oyo omukazi ng'agaba naye okuva olwo lwonna neera bajja bamuvuma buli sikandi bamuteekawo omuntu okuba nga mugabi nnyo bw'atyo ate ng'alina ssente naye nga Eva baba bamuvuma aba talina mukisa naye yandibadde yeenaazaako ku ddagala lye omukisa ye yagenza okulaba nga mwasama nnyo ate Mama Fina alangira ogamba gwegusemyeyo gwegusosa olangira kasuku kuvadde oyo omukazi alangira kye katemugolerera nedda mukwano wafunayo akazibu kamu ng'agamba nenyamba abantu ze nkomye okujja waliwo yakola puroguramu naba n'agamba sidda mu kuyamba nkoyo okuyamba n'obuuza okuyamba ani yakutuma yayambira mu kamera fe abeetaaga obuyambi wano tatuyamba kalize kuva ddi ng'asaba abantu bampe basale bannange njagala kuddayo kusoma myaka emeka teri n'omu agamba nti banneejjangu ku yunivasite yange osome Victoria Bolio Victoria University ne bakanyaziwa abayimbi abalina be bawa basali abatalina tebabawa Victoria University Mama Zabuuna yagala kuddayo kusoma bampe basali leero nedda Victoria basali obeera scholarship byonna bye bimu tujja osaba ekikyamu njagala byonna nga nsomera bwereere nga tewali kyensasula ale kasiku yatugamba nga nzanga eyampeerera yafa eyankuza yafa sina muntu gwe ntya kwe yamwera kumbe gyali omuntu essaawa yonna akuyamba ate n'amala n'akujjukiza akujjukiza nti by'oyogera byonna bimanye ale omuntu oyo ayagala nnyo okuluyambira mu mawulire bwe buzibu bw'awulira amawulire gataliko nfuufu omukazi ng'agenda naye nga yennyini agenda ne kamera nange singa alina ssente ng'enzize singa saagala mawulire simanyi lwaki abantu abalina ssente badda ne baleekaana n'abanaku abantu baagamba nze we ndifuna ssente nja kuba example y'omugagga esooka kubanga zisiiza kuba na ssente nga sobola okuzimbira omuntu ennyumba sobola okuweerera omusajja omukulu aye n'enzira ku mawulire embunkiri yalinga erinnya lyange bano be naweerera baba bakola ki balina okulwana abalina okunwanirira beranga olina okubeera nga bw'olaba Hajati Namyalo Hajati Namyalo naye avaayo ayogerako katono yavaayo n'alwana erinnya ly'abanaku nze bwe naaba mugagga sijja kunnyonnyola munaku simanya gundi ali mu lutalo ne gundi kati laba omusimanyi ono abiisa nnyo kati Anteira ne Mama Fina olutalo terugatta amutalina ssente oli alina n'essimu ya pulezidenti akuba alo bawe yafa wano tumulaba ng'akubira pulezidenti live alo pulezidenti Museveni mujje bawe ku kkubo akubira pulezidenti direct nze nga nzira kunnyonnyola aba TikTok ombu nakoze kino ngayenze abantu abamanyi ebitiibwa bya ssente zaagwa mu mikono emikyamu mba sinnyonnyola Mama Fina kuva eddeeyo nga tukyali mukira nga tuli baana bato ng'ayamba oyo gw'olaba abo bawadde bodaboda bino ebyengule engule ya Simba Radio Simba nga akuliko obwana bwawabu n'abuwente n'abuwaaki ng'agisponsalinga azze ayamba ndowooza buli mwaka ayamba abantu bayitirivu
paka nakatize nga akyasobola okuvaayo mbukole video mbunyinnyonnyola abantu nga yenze ye banyonnyola kyabanaku abeereere oyina ssente atonyonyo ekikulu ye ayina ssente yazeegabira yeyeeyogerera ayina okuba nga ayina amwogerera omanyi walina waali era naye enkolagana yaabwe nesibifo yo era we yali nze nange wenafune wenalabira nga era waliwo era awaawo esibifo tayagala osemberere mama fiina ng'akuba bannamawulire bonna abagendayo kasita ogendayo n'akunoonya waliwo naye gwe mmanyi yamunoonya nga ate n'atandika kumuza mu ddoidoi akuba enseke n'akuba n'oluseke lwa fiizi ate olw'amabaati awe nakakasiza luseke master ate olw'amabaati kyokka ndowalama mati mbugaaligaaka mu kitundu mba bagenda gasonda bagazeeyo tebagasonda bagazeebuza kati galimu ebituli nedda oweyenyini tewali alina gamusonda oyo alina ssente kati ezisonda azize nono wa fiizi asobola ozizaayo nze oli amanyi sente zasasula bwagenda muddiza diguri amuddiza diguri amanyi semista ze yamusasulira kati azikwate azimuddize sawa zino aziyina agenda afuna miliyoni 5 ajja tola kweza amuddize akwate okwasi diguri agimuddize kubanga yenyini terina kyemuyambi bwanji ate muyambye ekyo musajja yakuwa psychology wuuno ali eno mu kantu kati bigattirawa singa abadde agamba nti kye baamuweerera kyali mu kulyako kati awo ensi yandibadde kwegamba naawe osemba akwata empapula zonna za diguri n'ekyambalo azimuwe ne maama oba obiyisaawo okubitwalayo tamanyi yewuwe yoba nange mmanyi yewa maama abeerayo ddi newaba taliyo tosobola munoonya n'omubula kati okasuku alinnya lyayina akwata bukwasi mpapula n'agenda ku geti ya mama fiina n'ateekako live n'agamba naye ndi wano nzizaayo mpapula za mama fiina ze yampi abaana b'okumutala kuno naye kyansanyusiza mu byonna bulijjo atugamba nze yampeerera yafa abanzaala baafa eyamuweerera yavuddeyo abanja diguri Kabaata yagambye bw'ofunanga ayi bane Kabaata bali mulangira kubanga ye Kabaata okuva ku underwear yonna basonda nsonda akola mulimu ki luseke master ale kati myaka ngeegi kuva mu covid Kabaata kimu kyayina mu bulamu bamuwadde kiwe buli kimu alisigaza okuba n'abaana nga baba muzaaliranga tetumanyi alisigaza ki oyo ye bali mulangira naye balinayo ekiki naye nze olaba nze nina enjogera egamba kasanyizi yeewo ne nkusaba obuyambi n'obumpa oli waddembe okunnangira kasi oba nga wabumpadde oba okuba bipande oba onteeka ku TV naye nga wafunye kasi oba nga wannyambyemu ekyo ekizibu kyenkusaba oli waddembe okunnangira ebirala toyagala kumanya saagala kumanya okuggyako nga nkusabye obuyambi n'obunnyima ate n'omwana ogamba gundi yansaba we wali obuzibu naye kasambu kusaba ne gaba nange nyamba kino n'okinyamba oyina eddembe 10 ku 10 okunnangira buli wamu era siyinza kufaako kubanga obudde bwe nali neetaaga obuyambi bwe n'obumpa so kati mama fiine oba ayisa bivulu bwe yayamba mutuufu ekizibu kyange kye nnina mu mbeera eno be bano bakaddeyideyi be ate okudda kuvuma abantu gwe bakuyamba gwe wamuyamba oli yamuyamba yennyini eyamuyamba yennyini waaba yamulangidde awo nze muwagira akubise n'ebipande naye nga ani boddamu n'ofuna omusajja fuba okulaba ng'akusinga ssente otherwise ogenda kukaabira mulaabo paka bw'oliva mu bulamu bw'ensi eno sayini esooka kigambibwa mbona yalina yamusigula mbu bamusigula naye sayini esooka eraga nti obufumbo tebugenda kuwangala oba relationship tegenda kuwangala kubeera ng'omusajja gw'oli naye mu relationship omusinga ssente awo ne bw'ogitunga ne bw'ogikanika ne bw'ogikola ki eba eyina okukola ki okuvaawo ffe tetusobola kugatta laavu na ssente abakazi obwongo bwaffe bunafu tetusobola tusobola kuba na mukazi nga ayina ssente nga yakusinga ssente
ate mbwa akuwa ekitiibwa tekisoboka ebyo biri mu basajja abatasobola tasobola owaayi Mama Fina yagambye SB Faso okagenda awumuleko mwana wattu ave mu stress era yamufunidde bagenda babiri agenda yekka ebisigadde simanyi abeka no bagenda babiri owummulako tunaalabako video tunaaziraba bagende babiri bawummule bakifuula official bakibeebuzaabuza official kitya nti no beeyagala oli amugjamu kantu luli lusuku kirabwa n'ayonka n'omwana omuto omulaba enteebereza yamwe ey'obudde nkyamu mukwano kirabika tewali kusala mugamba awo kirabikirawo ogwo mugambo gwennyini super SB4 ne Mama Fina bali bati sikantu naye bannange omuntu akoze ate wano nenzijukira neŋŋamba emyaka ebbanga yonna lye bamaze nga bakolagana sirabangako Anteira ne Mama Fina oba neerabidde bwerabizi sibalabako naye yagule bwe bazaala abalongo yagula ebintu biyitirivu nati teyagendayo yali ayagala kugamba talina bintu byeyagula laba yatugambye Mama Fina yasasula eddwaliro omukazi najja n'agamba aba Next Media gyakolera be basasula bills z'eddwaliro yasooka Mama Fina n'atugamba mbu yeyawa Anteira abalongo Anteira n'avayo nze nategeererawo ko olwo yeegaana tino Mama Fina si yamuwadde abalongo nategeererawo wano waliwo ekitagatta kubanga Mama Fina yali yakakola video SB4 olina okuzaala abalongo otazaala abalongo nva mbusawo nawanika waati emikono nva mbusawo butazaala abalongo Anteira bwe yazaala abalongo n'agamba abalongo abange teri yabampa Katonda yabampa nabasaba wa Yesu naye ntegeera wano waliwo ekitagatta singa baali bakolagana yali ajjawo ono credit amugambe Mama Fina ye yabampa naye yamwegaanirawo nga lumu January naye Mama Fina musawo wa kinnasi nesiwulirangayo omuntu agamba kiyamukolako akola kubaki ate omanyi abantu boogera ku kyaki abantu teboogera abantu bavaawo ne bagamba abasawo abaganda babawa eddaga tobawulira bujo nga boogera naye ne mu mbeera ya bulijjo eno gye tuyiwangaalira siwuliranga muntu yaŋŋamba nengende Mama Fina nankolako oba alina abantu ababe baakolako level waliwo omuvubuka ono ezitalina samwasamwa ekirwadde ekyamukubanga yabeeranga ku SB4 Media gaweta Kasule Abudu yayogeranga ng'omukazi Kacule Abudu yalina bwe yabeeranga ku interview ya SB4 ng'alaajanira Mama Fina amuwonye ng'agamba nina obulwadde obunnuma buli lunaku ekiro ekyo kye nali nninza okulabirako oba ddala Mama Fina akola omwana yamalako emyezi omwaka mulamba nga buli wagenda ku interview ya SB4 alina okugamba bannange Mama Fina mponya nyambo omponya ekirwadde nga kimukuba naye omwana yatuuka kufa nga tebamuwonyezza naye Mama Fina engalo agyagabamu obuyambi wa ssente n'asasulira abantu fees ne lwaki omwana oyo yamulemerera nga yamulaajaniranga ku ccano ya mukwano gwe ddala kubanga SB4 yamukolangako yamujjangako akantu oyo Kacule Abudu yagamba nga Kacule Abudu nga ayimba nnyo ennyimba z'abakazi ayogera ng'omukazi mwali temunafuna masimu kati oyinza okuba nga tomumanyi yani gw'omanyira bwoti kunyumiza ebintu ebibadde wano jjo naye tobimanyi kati nze nkugambe naye sinafuna simu naye nali muliize olunaku lumu ajje nga Mama Fina amuwonyezza naye teyamuwonya abantu nemulago anti atisi yandimuwadde obuyambi ne tulaba nga amuwonya atisi oba n'amulagirira ew'omusawo akola kubanga alina ekimbe nga kiganda nga kijja ne kimukuba naye omwana yatuuka kufa yafiira namuloogi yali nga akola ng'agenda n'atunda ebintu byo mu butale kati nga mu butale gy'atunze gye yeebaka naye ne bamukolamu akantu SB4 n'agenda n'amukolamu akantu ku mulambo gwe paka mu maziika akantu ko katambula naye nga tebamuwonyezza akantu ko kakambwe ofa bano basigala nga bakukama naye nga ye Uganda mwe tuli ofa ne basigala nga bakukama naye abali mu relationship mwenna abe bakyaye
Tubagaliza birungi byere. Tongamba bakuchayi. Era banchayi. Teri kirungi kino nga kuva mu relationship gy'obaddemu nga tolina mwana kasoba nga tozaddemu gwaba ne wiini. Ng'ekisajja okikubye left right center n'akukyawa nga tozadde. Kasita obeera nga tomuzaddemu mwana gwasigaza wiini ne waba atutte ssente zo. Kye nagamba wano kuki ku nsambya n'emirembe. Ne mbagamba eyo kapo ayina wiini ye mirembe wadde abamu twali tuwagira musajja naye nga mu byaddala mirembe yalina wiini. Yava mu relationship nga tazaddemu mwana gwasigaze bw'oba mukazi oba owangudde ne bw'aba akukyaya atya. Teri kibi mu nsi muno nga muzingiriti gwa musajja kuguzaalamu mwana. Buli kaseera ng'otunda ku mwana oyo bannange watogenda kwerabira kizingiriti. Oba omulabo oti ng'ojjukira omuziina n'ogaba bannange. Singa otunuulidde. Kiki ky'oyita omuzingiriti n'omuziina? Omuzingiriti bwe omusajja azaala omwana n'atamuwa buyambi n'atamulabirira n'abeera eyo nga yeeyagala nga talabirira baana bwe muzingiriiti. Adde olinayo ekibuuzo ekirala? Bakukyawa era oddamu basajja. Bakukyawa era abamusajja gw'onoonya. Lwaki otyoboola abasajja? Kati nze atalina byange bye natereka mu kabada kiramba nina kudda wa musajja. Okyawo ono kiringa abasajja balinga njala kuluma. Kyenjala bw'eba ekuluma oli emmere n'okkuta naye neddamu n'ekuluma n'oddamu n'oli emmere neddamu n'ekuluma. Singa ogamba ku luno enjala gwe tosiima nakuwadde emmere era osigenda kulya naye ne n'oddamu n'olya. Okitegedde ekintu ekyo? Kale omusajja ne bwakumenya abasajja bakuba abakazi ne batemako n'emikono. Ne babakuba. Abasajja tebakyakuba bakazi. Ekyo tebakikulimba abasajja gye bali nakati ssaawa zino gye bali bebakuba empya ezaddala. Nankuba emigona abakazi teboogera. Muze abo nyine aboogera omusajja n'osonga mu busonzi bw'oti oba onkubye omukwano babakuba babasakata. Anti babasanga mu bikyamu. Mukwano. Bagamba mbu abakazi babakwata nnyo mu bwenzi mu ssaawa zino 4-5-6. Abakazi babakwatira nnyo mu bwenzi. Bwe tujje tufune kamera yaffe tutambule mu loogi eziri e Makindye Kawempe eyo Namasuba weewatyo Ntebe Road buli si zino guest house ezitali hotel ojjalaba wakati wa ssaawa 3 ne ssaawa 9. Ekiro ziba nkalu mubaamu nga banna 5 naye ku makya ziba zijjudde. Abakyala abafumbo benda misana ku makya nga ogenga agenda mbo abakazi si abakazi n'abasajja anti abakazi benda ku basajja. Ale kati obwenzi obuliwo kyewe sibutegeere ennaku zino bannange kwa kati nze mbalabe yo mu town ng'oli alina wali edduuka ne wali edduuka nga beeyagala ate ng'oli mufumbo nono mufumbo kati babeera bagamba baki abafumbo n'abafumbo okwekwana ne mugenda mu loogi mubeera kiki mba muggusa baba batabula omufumbo kali bwe bisinga obungi baba bacyankaranya bufumbo bwabwe ate beeyagala kati abantu baba n'obufumbo ku mirimu n'ewaka naye nga kigambibwa abakazi abafumbo babakwata nnyo mu bwenzi kuva wakati ssaawa 3 n'omukaaga. Omukaaga omanyi lwaki ku mukaaga anti addayo kufumbira baana banaatera okuva ku ssomero. Abawala abakozi abantu bakyaddayo waka. Gwambye abenzi benda wakati wa ssaawa 3 n'omwenda. Awo gwakiwakana genda okebere ku loogi. Ojja sanga emmotoka ya mukubaawo ng'epaakinzi. Teyakoze. Agenda kulipotinga ssaawa 5 ku mulimu. Asooka kwesanyusa kyokka aba yasuze ne mukazi we. Naga nasinkana mukazi w'omulala ku ssaawa 4 n'agenda ku mulimu bannange. Naye ate obwenzi buyambako nnyo amaka okuwangaala. Kubanga amaka agataliimu bwenzi tegasobola kuwangaala. Kuba biri kulina okubaako omwenzi. Engeri gye gali obwenzi ngeri gye buli buyamba amaka. Ndoza kati onotera n'okumufunira gw'ogamba n'okugundi bw'oba oyagala kukola obwenzi. Anti siina naye saa zino mba nnina. Nze kati nakugamba ekintu kimu. Omusajja wange ng'alina omukazi omulala ng'alina omukazi omu nze mba neeraliikirira.
abasi musajja kimala fenna tumanya amazima musajja nga tayenda aba ayina ekimubulako tosobola kuba na product nga nnungi nogaa nti gwagenda ojjugula wekka olugireeta booti bantu bangi bajja ne bagigula naye kasooli agulako nga product mbi tagidda n'olina agulako nga product mbi takomawo ne bikudibakawo bisitooko byo naye omusajja nga mulungi ng'amalako ng'alina tasobola kuba na mukazi omu tasobola nera nze bw'obanga omunyumiza ebiboozi bye eby'obufumbo simanya ki simanya nongamba mbu omusajja ngenda kunobayo kubanga yayenze nyiza n'okkuwa obutwa n'ekkuwa oluyi ngomaze obutwa n'omwoluyi muwa obutwa ne muwa n'oluyi omusajja yakyogedde n'agamba kati nkyawa omusajja wange nga yazire bwayenda kubaana okuggyako ng'akutte mwana ayagadde mwana ali mu uniform abataneetuuka oyo aba mutemu naye mbu yafuna omukazi yazaalako biki mbu akole ki omusajja yagambye nti omukazi bw'omusanga ng'anobye mbu olw'okuba omusajja yayenze omanya naye amwenzi omanya n'oyo omukazi mwenzi kati agenda kunoba agende omusajja omulala agenda mubeerako ovudde wano gwe nnamba emu ate ogenze naawe ofuuse side chick ew'omulala kitegeeza naawe ogenda kwenda ku mulala ebino by'abakazi musajja kukuba butalabirira baana kukulangira ebyo obwavu ze naddala kyeŋŋambira dda musajja waba mwavu noba ekyo kyempagira abantu takuwa ssente za mmere talabi awo noba naye mba obwenzi nga nekikunobya obwenzi tebunobya mukazi waka kujjako ng'oliko ekikyamu aye abakazi nze sisonyiwa bwenzi abo ajjawe zaana ng'akyali singo olina nnyo ki ekyo ekyenjawulo kyogamba nti bagenda kukubeerako bwomu kiki olina ekisinga ekyabanno olaba benda ku zzali ng'omusajja amwenzeeko ye dayamani n'endabika ye n'amwendako zzali nga bw'alabika zzali y'omu ku bakazi abalina buli kimu omukazi omutuufu kyalina obba nakyo self contained abakazi abali self contained abo bazzali baddayana nabatanzi ni nabo babendako then gwe nakiganda ng'ojja nze tebanyendako n'omutunuya n'ogala gwe kyenyo kyolina ekyenjawulo abala kye batayina ekyo ekintu singa n'emboozi eyo tetukyaginyumya kiveewo tukimanye nti abasajja benzi abasajja be tulina mu nsi tulina bagabana kati saawa zino navudde mbufumbuka ngeze sirina musajja kati saawa zino nina ofuna omusajja ngenda funa ani atalina mukazi kubanga kati gina emyaka gyenda nafuna 35 plus olina okugenda ku university 35 plus omusajja w'emyaka 35 okweyongerayo ngenda kumugjawo atalina mukazi kati neno totawalirayo olina okugenda ku university ndiyo bati ojja kufunayo gwosanze abo tebanabasa abo abaana abato kati ate oyo abeera bebbi maafuuse sugar mami yalinze kenyini saagala kwerabirira ate nfune gwendabirira nze kenyini sente zenteekamu zinnuma nga nzeetaddemu nga nzewadde nze zinnuma ate kati nfuneyo omulala azinsaba nga musajja sisobola mba ninafuna ampa ssente nga mufumbo mba ninafuna mufumbo mu buli mbeera kati gwali eyo agamba njagala ombuli omusajja alina emyaka 35 okudda waggulu nga talina mukazi abasinga aba responsible balina abakazi naye talina mukazi kitegeeza alina kyabulako engeri gy'amaze emyaka 3 nga tawasa nange mbasigenda mumusobola nibe tuba tulina genda kuba n'abawangazi z'abakazi omukazi wange mmazeeyo emyaka 15 noga olaba amaze n'omukazi we emyaka 15 tegeeza nange asobola omala nange 5 awo oba olina okulaga ale mu abakazi abaleeyo tebabayo omukazi akutiisatiisa mu nsi muno mbu bannange togenda ku musajja mufumbo babalimba ogende kwani nawe esenu nga bw'ogiraba ayinza okubanga emyaka 35 nga tafunangako muntu amutwale watemakambwe aba aliko ekikyamu aba taliko oli bw'omutwale watemakambwe n'atereera ng'ofunga owasa nze nkanike nga wali oyodde gwe baakanika edda nzire ku ggwe nkanike ng'oyodde wali oli gwe nkiraba nti azaala alina omukazi alina abaana alina ne ssente byonna byenjagala ema njagala mwana ndi 100% azaala kubanga mukazi we ali mu maka azaala negwe mbadde nga sikifaako ate okaŋŋambye okogedde wema abakazi babuuza nnyo omusajja oyo mulaba wano naye alina abaana bameka njagala caring
mani gwe njagala ozaala njagala ke kugamba kyabanoonya ate nkulaba gwavuga abaana bulunako batwala kusomera kya caring mani mulaba wuuyo naye ayina omukazi kinjijako kuba njagala musajja afa ku baana nkulaba kanako abaana batwala kusomera bakomyawo bagulire engoye gutaate ofaayo nkulaba ate noonya bali abemabega besiraba nga olwedde example njiina katonda ebintu abituterawo mu maaso nene tugaana obbiraba nowooza saagala mufumbo ngenda bonaabona nnyo nze ku bantu bonna abendabye abavudde n'abasajja baabwe embaavu bamaze ne babakyawa abakazi bajja kukuttira ku basajja baabwe tolaba bavuma naye abakazi bakambwe ku basajja baabwe kati kankubuulire teri mukazi akakasa nti omusajja amwagala ayinza kuyombera musajja taliyo aba teyeekakasa abakazi bonna bolabanze ku musajja wange nkutema aba teyeekakasa nti bamwagala omukazi eyeekakasa ayinza osanga ziwe nange ayombera bbaawe nesi yona alina ekimanyi ayagalwa 100%. Tayinza kubeera agamba nze bannange obubeera ne bbange mu vidiyo tasobola kubanga mu mutima gwakimanyi omusajja wamwagala. Teri musajja mu nsi muno mukazi gwe babeera nga baagala nnyo nga naye muli akiwuya nti banjagala ayinza kuvayo n'ayombera musajja. Taliyo. Baba tebamwagala. Aba yeesibayo gy'ali. Ale mwe abakazi mwe munaddala mwe abaana abato. Bino teoli agenda bibagamba ze kambi bagambi. Myaka ngemeka. Abato abaana abawala mbanjo ga 25 biro. Omuntu yenna aweza 25 aba mukadde. Obukadde butandika ku myaka 25. Ono baddawa. Kati bwenjogera ku bawala ogala n'ogamba kino nolete kino ogamba bawala abato yanga girls nolaba owa 35 ate yakuba yayombera mu comment section. Mbera sigamba mmwe. Wa myaka gyo ate yali kuyomba. I'm talking to younger girls. Myaka 25 kudda wansi. Paka 18. 18 25. Abo ba younger girls. Aha. Tolekanga wo musajja agenda okulabirira. Mbulu akuba mufumbo. Gwe n'omulekawo muba kutiisatiisizza mbutandika n'omusajjawo. Oyo omufumbo yennyini gwe oba otandika naye. Olabye ebigambo byabwa nti mukazi wange yantamadda. Bituufu ebimu batuufu bakazi babatamadda. Kituufu abasajja abamu bayawuladde ebisenge. Kati gwe jalekawo omusajja nga akubuulidde nga kikazi kyange kyantama mbulwaki obeera nakyo. Abeera nakyo lw'abaana ebimu bituufu tebabaagala so ofuna omusajja nga akwagala ne waba mufumbo genda n'omusajja oyo. Tomuleka lwakuba alina omukazi. Webale nnyo amagezi ago naye. Naye okimanyi abakazi bagamba omusajja aba akulimba aba talimba. Kati Susan Makula Bugingo bwe yali amugamba nti yayawukana ne mukazi we naye singa yali fala yandireseewo Bugingo. N'agamba tafuna omulala bayawukana kangere twezimbe n'alekawo ez'ebirabo ekimu eky'ekkumi eziwedde zijja ziwedde zitalinaako kugula stock. Obalabubazi otuuka obalabubazi buli zingira gaba magoba. Naye yawuliriza abantu muva ku basajja abafumbo okimanyi yali yandireseewo Bugingo. Naye Bugingo ebituufu yali yakyawadda mukazi we nga yamukyawa nga tebakolagana. Kati naye n'atuukira mu makungula. Kwegamba abasajja babeera babyogera nga babogera. Ebimu biba bituufu baba bakazi baabwe babakyawa. Omuntu omukyawa myaka mwetandika mu 2 mu 8 kati myaka 2 oli ku mukazi omu abakasajja bagumu. Wamukyawa dda. Kwegamba abasajja basaanangule. Basaanangule. Abufumbo si bwangu. Muntu wasituke kubeera ne muntu gwe musinzi. Obufumbo bwangu buno nga buli omu alinayo side chick. Omusajja nga alinayo side chick obufumbo bwangu bwangu. Abantu obufumbo bwe bulema musajja atunuulidde gwe buli lunaku takuwaamu space. Olaba abasiraamu batusinga ebintu bibiri. Sibaagala bantama naye byonna bye batusinga ebintu bibiri. Omusajja okuba nga akkirizibwa okuba n'abakazi 4. Yes. N'ennyambala y'abakazi abafumbo. Ebisigadde tebitegereka. Naye omukazi omufumbo gwe baawasa edda bifo oba olina kwebikkirira kubanga ebintu babyanjula. Tundu by'ekyama ebisambi omusajja yabyanjula yabisasula. Kati lwaki oba obiyisa wabweru? Yabisasula mu bitundutundu. Yabisasula aba yakwanjula.
kisaana nti buli mukazi omufuzi wagamba mu kusasula eri bye basasula ogenda okwanjula oba osasula bitundu bya kyama tugambe oba ogula ebitundu by'ekyama kyobola abanza omukazi gwensanga nga mufumbo bamuyanjula n'ayenda awo obusungu buba bunuma mbalabaawo ng'alina ka boyfriend ne ng'asinga mmanyi bbaawe ne mukubira omugambe otya mugamba omukazi ebitundu by'ekyama bewayanjula biro babitwala mu loogi nze kati kankubuulire nze kankubira ekintu kimu obusiru bwange mikwano gyange emiwala ne baganda bange ne mmala mbasanga mu bwenzi mbalope wa bba waabwe era bakimanyi naye ate nensanga omusajja siyinza gamba muganda wange oba mukwano gwange oyo yenze neera bo bakimanyi tugenda nabo oba ne bajja ku mulimu gwange olina niko okusigambwa bona alina omusajja tomutawaanya nkugambirawo alina omusajja ate amwagala ennyo neera bakimanyi ekyo neera ne mulabako bwegazi ng'atagala mba nina okkubira bbaawe kati bakwerinda batagala gye siri ale siza sanga bbaawe ng'ayenda bano bagamba ne ŋŋamba omukazi sisobola ne bwoba gwanzirako oli muzibu sisobola ng'oli ye yakuwasa si gwe wamuwasa eyakwata sente nagenda n'asasula ewamwe si gwe wasasula singa byali vice versa nti naawe no wasasula awo oba olina obuyinza obukola ki obwenda naye omusajja yakusasudde kale lwaki ogamba bw'oyenda nange nnyende ate nga gwe baawasa oba oyagala kwenda funa omukazi omusajja omuwase omuleete mu nnyumba ye awo mwendeeko ekintu bwe kityo kirina okuba awo nkikiza nga owasizza omusajja wo naye okimanyi wava ewamwe nga tolina kyolina n'oyingira mu nyumba y'omusajja n'akuwasa n'akulisa n'akwambaza ate oyagala kwenderamu muleke ayende kubanga ye yakuwasa igwe olina kugonderawo ne yakuwasa ekyo bwe kirina okuba osasula ebitundu naye ne bijjirako n'obukwakulizo buyitirivu nno kali gwe wali omanyi tino okwanjula ki baba banjula ki muntu ezo sente ze basasula decoration byonna enkomekero ki bitundu bya kyama naye olunaku lwe lukya ne bamugamba byazibye ayinza obbanja n'obanjani abanja ebintu bye yawaayo naye abantu ababanja ebintu ku buko bannammwe nammwe musaana kuteeka ku ntandaalo nze ekintu ky'okubanja ebintu ku buko nkikkiriza nze buli muntu yenna agamba okubanja mba ku sayidi ye nedda kati kankubuuze omuntu bino ebintu ffefe owadde atuwakala ndudde olabayo embaga simanyi lwaki naye edda nga bagamba wano ewammwe tewakyaliwo ogenze ewa bbaawo yewammwe akuwasizza ekitanda kyo tukyoseza nabawulira nga bababuulira basenga abagenda abafumbirwa abasooka nga bamulaga nti bakuwaddeyo ne bwoba ofudde basobola okuziika eri woba ovudde mu kyaki kitegeeza omusajja oyo akuguze bulambalamba ofuuse wa famire eri n'erinnya lye eryokubiri likuvaako n'obeera namatovu nomala n'ofuuka lutaaya obadde gwe namatovu Fiona nomala n'ofuuka lutaaya Fiona kitegeeza n'erinnya lye wammwe olyeggyeko ofuuse wa kika kiri bakuwasiza mu butuufu omusajja akutte ebintu byabisasudde decoration wa bbeeyi sente ze nnyingi nnyo zasobola n'ozimbamu ekizimbe agambye kanzikolemu omukolo ate otuuseyo ovuddeyo talina lwaki aba tabibanja mulowooza bo si bantu ebitundu ebyo bya bbeeyi anange naye abeera muntu yawaayo ebintu bingi kati ate toyagala mufumbira oluusi ofunye omusajja omulala abamu bagenda gasimaye eyetikka ekita ate kati gwafumbiddwa kuba ali ku mukolo lwaki aba tabanja bintu nze abasajja babanja ebintu mbakola ki oba wagira bawagira abasajja wamma ne bwe kiba kitya toswala okutuuka awo nze neera babayo omusajja yenna ayagala okubanja ebintu bye nga tolina bakuwerekera wendi ku bwereere tugende ku buko nojja gwa mumbi bwe tunaabanjanga ebintu ebyo abakazi be bamwanjula ajja tuulako mu bufumbo naye osanga omukazi eyafumbirwa gwe baawasa embaga nga yeesaza akapale bwe kati ali bweru ebisambi biri bweru amabeere gali bweru naye bamwanjula ne weebuuza omusajja ebintu bye yasasula lwaki oba obiyisa wabweru obiyisa wabweru bifune bakasitoma ate nga olwedde baakusasula dda
Olabanga ekibe ekyo kiki. Omusajja omukazi omufumbo olina kubeera ng'obisa ebintu by'omusajja nga biri munda. Oli eyabyanjula abiraba wali live. Kati gwe ki oba obireka wabweru? Bano balaga ki? Oba olaga ki? Ani gw'olaga wedde nga wafumbirwa dda? Omwana wuuno. Awo wali obuzibu. Kati waliwo ensonga y'ono omuwala bali Sweden, taata we gwe yakabasanya stepfather ogiraba engeri gye bibyaluzibwa ezibula nga tewabirabye kino ekyana kimmanyi kibayo omwana ye ansiima ab'omukongo taata we yamukabasanya nga muto kati n'amala n'akula n'afumbirwa bwe yamala ofumbirwa n'azaala n'omwana kati yavuddeyo n'akyogerako ng'ayagala justice n'aba bannayuganda bonna justice for Ansiima justice for Ansiima babanja obwenkanya naye gwe babanjiza obwenkanya ali Sweden wanene okwessaawo wanene Uganda twalina ensonga ya Aji naye baddira omukazi ne bamusalira omusango okuleeta ensonga mu mawulire nga biri wano waffe Uganda ayalizuula n'agamba naye omwana wange baamukwata obujulizi ne buvaayo naye nga bawolereza musajja eyakwata naye kade essaawa zino beefuula abanoonya justice bannayuganda muli bankozi n'ebidde ddala abantu abaali ku sayidi ya Aji abaali ku sayidi ya Aji nga bagamba Ajati muyaaye akomyewo ebyapi essaawa zino nga bapostinze bakola posti bagamba justice for Ansiima olwo eyazaala edda eyafumbirwa edda ng'obanjiza justice nga wano omwana Nisha yabalemu okubanjira justice ne muwoza maama we muyaaye bannayuganda bw'oba oyagala bannayuganda balina enkwe bannange bw'oba oyagala bakakasa babuuze bannabyabufuzi bajja mukunyanya waliwo ekiro ekyo kyankwasiza obusungu bannaye nakirabye ne nga akasi kyalina maanyi googera naye amaanyi ga violence nagavaamu naye singa abadde nkyali oli mbadde ngenda muvumira wiiki twalinga tukayana nga ali ku sayidi ya Aji awoza Ajati muyaayi kati essaawa zino ali ku sayidi ya mwana omuwala gwe baakwata nga yafumbirwa nadda n'azaala n'omwana oyagala fuuka musuubuzi wa ntalo badde njaddu suubula olwo sooke mbavuma omukoomu so bakoze ebipande ono Nisha wano yabalemu okubanjiza justice ne bamutwala mu kkooti omukazi ne bamukuba amanyi omukazi ne baagala ne bamuta omuyaaye ng'abanja justice ya mwana we akone ne Ajati naye yali musino zaki Aji nali nkiwa butwa nze sina ddagala lya muntu alepinze mwana siri yino okujjako okufa ate sina gwe ngamba abantu musosoko ntumirako liri pazo nkutumiddeko oli otya fulufere yafunika asoma omutuufu ana lunnabe omutegeererawo nti w'e Masaka abantu b'e Masaka bwe bati omuntu w'e Masaka nga tannakuswaza nga tannabakwagala kwesibako ayinza ziri entalo ezaffe zadda kati okumanya abantu b'e Masaka bakuuma entalo kubanga alukuumidde ebbanga akunyumizeyo olutalo lumu lwe naba nga ndi muto Milton Obote agenda afa nali nkyali mwana muto naye nali ntegeera nali nze simumanyi nti yakubako Obuganda simanya yakuba olubiri ebyo biranga tobimanyi sibimanyi naye abantu baakola pate abantu baali emmere muyinzo ga bajjaganya mbaga ab'e Masaka awo kakasa omuntu w'e Masaka kati liri paza agenda kuvuma full figure paka bwana ayingira ettaka ajja yingira ettaka oyo golaba akole pate yagambe komera bawe bamutwala musibo bali eba Masaka bo entalo ayutala aluyingira n'alugusa paka boofa wali entalo z'okukyala ezeddedda z'Abasiraamu n'Abakatuliki naye nga zaaliwo ku batata baffe nga babbebi nakati zikyagenda mu maaso naye oli embizi yasala n'edderi oli n'agitema olutalo ne lutandikira lugenze ku baana n'abazzukulu omanyi embizi yoyo saanegera mu sikulooli oli n'agitema n'agisindika n'agibaweereza ng'agitemyemu bibiri olutalo ne lutandikira awo nze ku kyalo kyaffe nalabako olutalo lwa idi y'ebisolo nga Mukatuliki n'Omusiraamu beewalana ati nkunyumiza entalo zeeri buli idi y'ebisolo oli ng'ayokya embizi
n'ayita abantu ejjuvumbe ne likwata ekyalo abasaddaaka ng'agenda nga bannanga erya bisolo tusaddaaka ye n'asaddaakamu embizi ngezi oba 3 abaali b'oku kyalo ne bajja ne balya embizi evvumbe ne likwata awo omusajja watu yatuuka ekiseera nga buli idi avaawo nagera n'agiriira ewa takyagiriira wuwe evvumbe nga liba limutta ezo entalo ezimu muziveeko kubanga omuntu abantu bamanye entalo ezo ndabandabe abantu abamu bamanye entalo yaluletedde nene mu Gomesi kati oyo pazo omulabira wajja lwano olwo olutalo paka wanaaluwangula ajja tuuka ekiseera nga fulufega tekyalina byakwogera uyo yamugambye yakuba erinnya lye ku tatuuye agenda lijjako atya akusalako ekigambo ate kirina wookyegaanira yagambye mbu agenda gijjako atya agira bwatya kati nange nande mubuuza nga nebuuza tebimukwatako olutakula olutalo naye abo bantu bwe batyo kasi omutebula ati alimu akasayi ke yakulira nnyo Masaka yajja e Kampala nga mukulu kati nga olaba Suuna Beni yalina olutalo ne mukazi we nga yamuzaalamu n'omwana naye yamuvumira ne ku ntaana ya nnyina oyo ye muntu w'e Masaka maama we yali namugamba maama nkutumye waliyo akayiringu akalemedde kalina yange ng'ali ku mulambo gwa nnyina maama toweebaka towumula paka kayiranyeewo omuntu kyakola ekyo abo be bantu b'e Masaka kali gwewoya kubanga eri gye nzaalibwa gye nasomera gy'obadde buli abantu bayo mbamanyi nze ndiwaayo naye nze ndaba omuntu ng'agamba mbu bba w'e Masaka nkola nti bamanyi essaawa yo bamanyi essaawa yonna obufumbo bulina bali abantu balala eri ensi erina kuba yaabwe balina kunensiya tebali mu nsi ebintu tetubigatta amazina agaabwe nze ndaba oguddo kati laba Lwasa muba mwasama oba mwe mumanyi byammwe yakola bibi afuna omukazi leero enkya n'amugoba ekya naleeta omulala lwina agenda mu kyaki lwina akomawo n'agenda mu zibiti kati mwe mumanyi oyo ye muntu w'e Masaka bakola balina ebintu ebyabwe ebyenjawulo mune yamugamba Lwasa onswaza nkuswaza gwoba omugulako lwonna olutalo namanyi olutalo luki asobola n'okulinnya emmotoka n'agenda ewamwe nga tomanyiiyo n'akuba essimu nagayogerako n'ennyoko nga muli mu lutalo akolage nti ntuuseewo asobola kwonoonera ssente mu lutalo aluwangule bali balwana entalo n'agenda ewa maama wange kati fe twakoleranga violence edda ku Facebook lwakuba kale violence w'ennaku zo yayonooneka ng'ogula olutalo olina okuba ng'olina data oba olina power bank oba ng'oli kumpi ne wookyajingira okeera ku lutalo ssaawa 12 n'oluzibizaako ng'okyavuma muntu ogwo kati nga oyo ye muntu w'e Masaka kati nga bw'olaba alina bawoololo bangi kati ayinza okuva kuvuma kati nga mukwano gono kati ngoga kati kankwate ewaluma bwetofaayo ku bano balaba kuvuma ovuma ono oba kalona nakuyamba n'ofuna ekifaananyi kye bapostinga happy mothers day biki n'ogenda ku akawunti ye n'okisangayo n'okijjayo weesibe ku nnyina ajja kuvaako abantu abamu temanyi kulwana ntalo kali nze ng'onkolako olutalo ng'oluwangula kujjawo nga lulimu ssente ti mulimu ebyokusiba kubanga nze olutalo lulimu ebyokusiba sirubeeramu kimanyi bulungi nze ne bamala siinayo wadde LC1 chairperson kuba ninaanye ne bamala bagamba nti baagala obukadde bunabansi famire yaffe yinza obusondera emyezi 7 andi muzira kati yenze omu kwaba abantu ze kwaba abantu basobola okugamba nti bambi Fiona bamusibye ne bakuba meeting ey'ekika kyonna basonde babaagala obukadde 4 ne basonda emitwalo 27 ne bagenda e Bukojja eyo no waffe ne bagenda e Bukojja ne bakuba meeting y'ekika negana nange twagala obukadde 7 Fiona bamusibye ali luzira ne obukadde 7 bwe basabye ne basonda 17 kakaaga
gata kwa biri mu bana Masaka bagagga balina ssente bagagga ne ssente zaabwe tezibera mu ebyo bya kisiru kali omufu abeera wali nga yafudde nga musonda keesi sime emmere yo bagira sime bakibanguje emmere y'omufu lwabaga gwe mwesiga alina ssente apakizera wali yenanyi kiraga kati ng'olukiiko olwo bwe lutandise banaye twesondisonde mbawaddeyo emitwalo ebiri bawulira ng'osanyalidde mu katebe nogaba mutuge kwegamba ssente y'omuna Masaka tegerera bwe bya kisiru si akujajaamya asobola zoononera ku mukazi asobola zoononera mu lutalo naye tutusondere gundi nze nkubuulidde kali muyinza okakana nga mmaze osonda kwajjako mikwano gyange egyo gisobola osonda awo wavayo kasente kali mugenda kwekuŋŋaanya okuva mu kika kyonna nga mulinayo emitwalo 50 ku bukadde 7 bika 2 kati ligenda gye nazaala abaana eyo oyinza ofunayo 705 ali nabo be Masaka kyowanze setawa mu ntalo kazana nti ogaki bwe baba bavuma gavumenti sivuma ogasina bivumo omanye ebinuma ku mutima naye nkimanyi bwe banansiba yagenda okuli bajje ya 5 mu Ugateko lusanvu. Sina wa LDU gosobola kubira. Kiwala nali njagala nnyo edda mfuna omusajja omusirikale. Berenga nina wengumidde. Naye mu bine ebitu bya police government sina na wamu wengumidde kiwala entale zirimu mu 7 yani. Naye nga lutalo mu lwa muntu ku mutwe muli byakusiba. Nyiizo kuvuma. Nodda mu kyalo. Weke nyini n'ofa. Kusaasira busaasizi naye kankuleke manyi wawe kwata kusawa mmeka nyizo okukubira esimu kwa nonane gagwe omanyi omwana kyakola munana gwa kirole nkuzukusa sonna beni ogamba otya wali wa mumanyi yagamba mbo sente ziva wala kati nkakasiza mu Masaka mbo ajjayo alina emitwalo 5 najjako 10 we balimba manje wangu yagala kunyuza mu Masaka mubeera mu kikanga musonda kesi y'omufu omufuno yafudde bana ataina kaina obustaina na mwana yagane musonde mmere yo bagireeta kubanga baba nayo omugaga gumwesigo w'ekika na kwata akazindaalo nasooka okusonda natandikira ku mitwalo 2 omanya ba MP bayo ba LC5 kye bakola ye bw'aba agenda asooka n'abawa ttenti we muzijjanga zaabwerera obutebe kuba taasako ku bintu ebyo mulina sonda omu n'abawa ekizindaalo kati bw'ofiirwa onona ttenti zaabwere obutebe bwabwerere nemu kendeeza ku express yo n'ebiri ewaffe ebuddo bana Masaka tubaagala nnyo naye ekirungi abyogedde mu Masaka era gyava gyakulidde gyabadde era gyazadde nze mbamanyi ne bannyina ze bennyini ekyorusanvu mu 5 oyogedde kyaki ddala kati eno baba bakuyambye kyekika kye nazaala yimizingiriti gisesa kati nga nzaafunye ola muwala wabwe yennyini abeera ali kusomero kannange omwana ali kusomero nobabuya kye bakuwa alolo nyaabwe era nze ngenda nira abakazi abalina emikisa ewaabwe gye yazaalibwa balina ssente ebukojja balina ssente bamwagala n'ekika gye yazaalibwa n'ekika gye yazadde nayo nga bamwagala logana omukazi ono bannanga alina emikisa naye gwe oyoga okuva ku nazaala nga teri yani mbadde omwana omulezi nembeerako nazaala tena mulenzi nandizadde omwana omulezi nembeerako nazaala naye ndaba eya nazaala nokyayiza kuwanirira olubuto kyasobola kujjako nga luli mu ssente nnyingi lulina okuba lwa ssente nga buli ekirimu ssente kitambula nga sigenda ku mulimu ntulaawo kuzaala buzi zisobola okuzaala buli weekend nga ssente ziri awo kati nozimbira ennyumba ng'eyo n'oteekawo teri byakukola kubanga nange nnakowa okukola koza obulamu bwange bwonna naye ssente zimbuze nze abana abakazi abatakola mbeegomba
era amugenda mulanga takola banange njagala ko nga obona abonera kine stress za rent wo ku mulimu ekyo tule uwo akazi twate tulina kukola yasi wakwatu watomera emizingiriti gy'abasajja pai tulina kutuula waka akasembayo basibe bulungi sina kyakubagamba nange erindako okujjako akasembayo abawagizi baseno mwenna mukama abawo omukisa ye muli mwenna muyogeyoge omanyi Aseno eringa lindako ojjako kamera ndikwogera ku Aseno okyusa kamera Tereza bannange omanyi Aseno eringa olaba Buganda Aseno eringa Buganda it always other tribes versus Buganda naye Aseno wetu bweri Mani City tayagala Aseno owamanyi tawagira Aseno owache ustawagira Aseno Everton bonna tebawagira wache bonna tebagala Aseno Kirimanyi tegeza ibyeri kama sanyalaze ne Buganda bwebu toyinza sanga munyakola avuma musoga ayo mulabyeyo obo omukiga avuma omukyoli ekyozi bakiga bavuma Baganda Banyankole bavuma Baganda basoga bavuma Baganda Buganda eringa Aseno twabamanyira mubere bulungi mweraba ndakudanga tuwangudde ekikopo